Ebimu ku bifo ebisinga okusibukamu abayimbi abasinga okubeera ne talent abobanga ogenda maaso n'okubanga obyogerako anotagenda maaso n'okubanga oyogera ku Busoga atumanya bumanya nti mukwano gwange enguzi obeera walidde ensavwa nnyo nnyini ddala. Ojja kujjukira nti Busoga eyo we wafuutuse mwana mulenzi yamanyiddwa nga Moze Radio kati omugenzi still ye waafubutuka afande Geno Megadi n'abayimbi nno bangi abali very talented. But ku mugigi omupya oba the new generation omu ku baana basinga okuba nti nno bakubira ddala omuziki ne gunoga n'owuliriza nga vocal abilities zaabwe nnungi si mulala ye mwana mulenzi yamanyiddwa nga Acidic Vokoz. Acidic Vokoz obuyimba bungi nnyo nnyo bwaze akuyimbira. In fact yalina ne kali akayimba kagenda maaso okubanga katraining essaawa zino akamanyiddwa nga Siriddayo Kwagala guno ye Gusemba chance last years and all that. So that guy bwoba ojjukirako yakuba akayimba akamanyiddwa nga Ndi Musoga. Akayimba kano akandi Musoga nsuubira nti ke kagenda maaso n'okuba nti nno kamufuula ow'enjawulo ennyo ku bayimbi abafubutuka e Busoga olw'ensonga nti yagenda maaso n'okuba nga embracing region mwava ate era n'agenda maaso n'okuba nga embracing kingdom eya Busoga oba obwakyabazinga okutwaliza awamu mu mbeera emu oba endala. Akati nno omukwano gwange ebiseera ebisinga omuntu wagenda maaso n'okuba nga akola ekintu ate ng'ekintu ekyo kyagenze maaso n'okuba nga akola kirungi amaliriza asiimiddwa. Mwana mulenzi Acidic Vokoz yagenze maaso n'okuba nga asiimibwawo bwakyabazinga bwa Busoga. Kati nga ogamba nti obwakabaka bwa Buganda then ye yagenze maaso n'okuba nga asiimibwa kingdom oba obwakabaka bwe Busoga bagenze maaso n'okuba nga bamusiima ne bamuwa ogufo semafo era nga mwana mulenzi ono ye brand ambassador wa Busoga Tourism and Heritage, ekitongole ekigenda maaso n'okuba nga kikwasaganya ebyobulambuzi mu Busoga n'okulaba nti kitumbula kingdom oba obwakyabazinga bwa Busoga okutwaliza awamu. Owekitiibwa Helen Namutamba ye yagenze maaso n'okubeera nga ayanjula oba nga agenda maaso n'okuba nti yayanjula mwana mulenzi ono ku gufo ogupya gwe yagenze maaso n'okuba nga afuna. Akati nkujjukizaako nti mwana mulenzi ono yakuba akayimba akamanyiddwa nga Ndi Musoga era kabadde kamaze ebbanga ddene but it's such a very beautiful song. So mwana mulenzi Acidic Vokoz kye yakoze kwe kuddayo mu studio akayimba kano n'addamu n'akakolamu remix oba n'abaako ebimu ku bintu byakyusa. Ayina we yayimbira n'agamba nti Queen Abenacyo gwe muwulira yena ava wife edinda. This time round yagenze maaso y'okubanga agamba nti n'abakyala abalungi be muwulira bava wife edinda. Ekitegeeza nti yagenze maaso y'okubanga ageneralizinga oba ekintu ng'akigaziyamuko ogenda maaso n'okuba nti omulamwa gwaliko agenda maaso n'okuba nga agutanyira n'agutuusa bulungi okusinziira nga bagenda maaso okuba nti akyetaaga. Mwana mulenzi Acidic Vokoz oluvannyuma lw'ogenda maaso n'okumanya nti diiru egenze maaso n'okuyitamu era nti aweereddwa ogufo semafo ono yagenze maaso n'okubeera nga alaga essanyu ery'ekika ekyawaggulu mu bubaka bwe yagenze maaso okuba nga ayogera ate era oluvannyuma n'agenda maaso okuba nga abutypinga ku social media platform ye wali obubaka buno bwabadde bugamba bwe buti: I have always wanted to be a part of the group that can make our home place the best. I'm honored to be the tourism ambassador of my region for my culture and my home. Busoga Tourism and Heritage Ministry, thanks for the opportunity. Kagulu rock climbing taking place. Nagatako. Kali, obako munga bugamba bwe buti: I have always wanted to be part of the group that can make our home place the best. Nti ebbanga lyonna mbadde njagalanga nnyo okubeera ekitundutundu ku kibinja ekisobola okutufuula ewaffe gye tuva ewasufu oba ewalungi. I'm honored to be the tourism ambassador of my region for my culture and my home. Nti kya kitiibwa nnyo okubeera nga nfuuliddwa ambassador w'ebyobulambuzi ow'ekitundu kyange ate n'ennono wamu n'ewaka gye nsibuka. So omwana mulenzi oyo yagenze maaso n'okuba nga yeebaza Busoga Tourism and Heritage Ministry olw'omwaganya kuba yabagamba nti Busoga Tourism and Heritage
ministry, thank you for the opportunity. Nagenda maaso n'okubanga abeebaza olw'amaganya ssemwaganya gwe bagenze maaso n'okubanga bamukatako agende maaso n'okubanga atuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasiddwa oba eddimu eddene era nga yalitandise nakuba nti akayimba ka Ndi Musoga agenda maaso n'okubanga akongeramuko ebirungo okwongera okulaba nti abasoga babeera proud of where they come from. Abasidi omusunsuzi linnya lyange Agaliwo ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo mwebalire ddala.